Muze mubiwanuuza nga Jowelia bwale mukyala wange bananga abooluganda Jowelia ono Allah yamuwa mu bamawulire mwena oba bonna nga bwe bimuli Jowelia Allah yamuwaamu rahma ey'enjawulo eri mu kifo kyange mu mutima gwange. Ndi muntu we gwabuulira ku kyama nti seekandi toweereddwa wano gamba amiina Allah akuwa omusajja ne ssente. Olunaku olwaleero nsooka okubaagaliza olunaku Happy International Women's Day to all fellows n'abaami bwe mutyo Happy International Women's Day. Olunaku olwaleero being nti lunaku lw'abakyala ate nga nange nekitundu kikyala ate nga mmanyi nina that ability ne initiative okukola ekintu ate nensobola okisustaininga. Navaayo ng'omukyala nenfuna idea nengamba abakyala tusigalira nnyo emabega batunyooma ne bagamba abakyala ebintu ebimu tebasobola okugeza waliwo emirimu egimu egibeerawo mu ggwanga nga bagamba egyo omukyala tasobola gikola gy'amaanyi. Naye kati nze nga Jowelia navuddeyo mumanyi abasinga abamu kale temumanyi naye ndi munnamawulire nga ndi affiliated ku media house emu. Nina obusobozi okutuukirira abantu abangi era nzimbye abantu bangi, nzimbye bannabitone bangi omuli ba comedians, abayimbi, ba socialites n'abantu abalala. Nenkitunulira mu angeyo nengamba bwe maasobodde ozimba abantu abo lwaki ate sibayamba nembongerako ng'oggyeko ekyokuba nti mbakolera amawulire because I've been in the industry for 10 years now. Ng'oggyeko ekyobakolera amawulire nsobola ate obayamba nentutumula talenti zaabwe nga mpise mu kintu kye bayita ebivulu oba concert oba bategeka. Ne coming up ne idea yange nembaako bakwano bange be nagiguza ne bagisiima and I was very lucky nti abamu bakaminga on board ne bagamba bagenda kunnyambako financially bampe ku support abamu bayinza okuba tebampa financial support nga bampa spiritual support nga bamotivating nga banzaamu amanyi nti yes you can do this wadde ndi mukyala naye neebaza abamu abakamiza on board financially ne bagamba ya Jowelia we are willing to cooperate with you. Oli mukyala abakyala yes nabo basobola okukola ekintu basobola okutegeka ekivulu oba basobola okututumulanga ebitone wadde nga abakyala tubadde tetukyenyigiramu nnyo. Olunaku olwaleero nensalawo unveiling idea yange eyo gye muli nga mbategeeza nti ngenda kuba nkola ekintu kyange kino ng'omukyala era nga I'm calling upon all fellow ladies out there munnyambe muneeyungeko tututumule ebitone by'abannabitone abali mu ggwanga muno. Neeyanza nnyo abakyala bano Evelyn Lagu, Flavia Mawaji, neeyanza nnyo n'abaami abalala omuli Kaima Shafik, ba Dr. Kwefu, neeyanza management y'ekifo kino, neeyanza na buli ssekinnoomu atekinze part abazze n'abatazze abatusabidde ne bagamba yes we can do this. Lwaki tukusazeewo okukola ekintu kino ku lunaku luno? Tusazeewo tuki unveiling ku International Women's Day kubanga tulowoozezza tukiraba nga lwe lunaku olutuufu. Ekintu kino ky'abakyala kigenda kubeera spearheaded by women era ne tugamba katukitongeze ku lunaku lwaffe lw'abakyala. Ng'era concert zaffe zino ze tugenda okukola concert eyo gye mulaba the Jowelia Comedy Show egenda okuba spearheaded by me ne bananga bankwasaganyizaako management endala. Tugenda kuba tututumula ebitone bya buli muyimbi, tetugenda kusosola, ffe tugenda kwata ku buli muntu. N'oyo omuntu gw'anyooma nga amuyita upcoming naye ajja kulinnyanga ku stage. N'oyo omunene oba omuntu gwaddeyo na idolizing n'agamba ya ono ye muyimbi wange naye ajja kulinnya ku stage y'emu oyo owa wansi kwalinnye ng'abantu abamu kale bwe bamutwala. Tugenda kuba tuliftinga Ugandan talents, tugenda bakwatako, tetujja kusosola kubanga tumanyi tulina kusooka kweyagalira kyaffe nga tebannaba tusooka kyagala. Tugenda kubeera nga wano buli Lwakubiri
mu Jowelia comedy show era nga tuteekateeka next week okukola grand opening era tujja kuba tubabuulira ebinaddako nga kale ennaku z'omwezi genda kubeera 22nd omwezi guno gwennyini era nga tugenda kutandika n'akasente akasaamusaamu nga tusuubira ordinary okuba ku mutwalo then VIP ogiteeka ku mitwalo 3. Tubasaba mwenna abakyala abali eyo fellow feminists n'abantu abalala bonna abagamba nti abakyala yes abakazi tulina kye tukoze tuli ku table yemu kati n'abaami bambi come on board mujje mutweyungeko mutusupporting tutwale ekintu kyaffe mu maaso naffe abakyala tubeereko nga bagamba eyo comedy show oba eyo night ya mukyala gundi ne gundi. Mwebale kujja mwebale kubeera wano mu kifo kino ekyaffe. Nyongera okubaaniriza mwebale kujja mwebale kubeera wano mu kifo kyaffe. Eno ye Florida Hotel esangibwa Zana ku luguudo lw'Entebbe nga tonnatuuka ku Zana roundabout. Erinnya nze Henry Kabogoza Mpasa. Sanso okubalaba nga twongera awamu mu lusenga nga omukyala wagambye Jowelia ffe yatutuukirira nga management n'atubuuliramu ku nsonga ye n'atugamba bannange ndowooza yali akitambuza for some time naye ndowooza nga tannaba kukola tannabafuna home yali akitambuza for some time ndowooza nga tannafuna waka n'atutuukirira n'atunnyonnyola n'agamba naye guys waliyo kino men are so into this and this naffe ne tusalawo we yakinnyonnyola ndowooza it took some time nga tetunnaba kukola we brainstormed about it ne tukirowoozaako oluvannyuma ne tumuwa feedback ne tumugamba Florida Hotel ejja kukola nga amaka ge agashoye. Tetwamukyajinze ssente zonna contract ya myaka 3. Tetutera nnyo ebyo byonna bigenda kubeera mu memorandum of understanding era tusuubira nti buli awanaabeerawo ups and downs tujja kudda ku mmeeza nga bwe twadda ku mmeeza ne tukkaanya era tujja kuddamu tudde ku mmeeza buli kimu kibeere ironed out. The Evelyn Love ndi mesmerized okubeera wano nsanyusa okulaba nga mukyala Jo akoze ekintu ekiti and I'm ready to be there for her anytime she needs me. Tutandise banaye mujje mutuwagire nti abakyala bali eyo tuliwa tubeera Zana every Tuesday comedy show mugiraba ya Jowelia tugenda beera nga wano buli lwakubiri tusanyukemu ffenna tujja kusanyuka obbalaba Florida Hotel Zana. All you can do for a friend is support them. Oyinza okuba tomuwadde ssente oyinza okuba tokoze kino naye okumubeererawo kintu kikulu nnyo so buli muntu ali eyo jangu obeererewo munno. Oyinza okuba nga kyekyo ye stone gy'osobola okuteeka ku bulamu bwe oba oli awegenda okubukyusa ate ekyusizeemu n'obubwo lujja kuba nga lunaku lwakubiri nga bwagambye nti ennaku z'omwezi nga 22 come all bannange. Let's do it. Abaami batera nnyo okutunyooma temujja kukola kino temujja kisobola temusobola kudduka misinde temujja kupambana but we have proved them wrong nti tubisobola ate tujja kubikola. Trust us. Thank you so much. Kubanga mukyala olunaku lw'abakyala ate bakyala bye bagenda okubanga bwe bakikola it is a good thing. Kitegeeza nti bamaama bonna oba abakyala buli ali eyo gy'ali akimanye she's worth it.
buli munyoma bemuyita abawansi banze magambye ekyange kiri special kinawe bwemuyita owawansi mu upcoming era ajja kubeerawo era asobola okusula abantu sigenda kunyika mawulire so ndi wakubeera owange abadde akutwalako ssente bano bona bategesi ba shows ezo eza comedy abadde bakutwalako ssente ko gwe naawe konveeyo promota Jowelia nga Jowelia show promota kyekikulu nnyo kubali abalala era ngaolaba show zaffe zino zigenda kusiŋazako bakyala kubeera abakyala be bali omugozi owange tumugambe mukwano gwange nnyo era ajja kuyitirangako wano nange mpituleko enze mukwatengayo amawulire owaye tusiigire ekifaananyi omuntu kyagenda okusanga wano ng'abirimu bbiri ekyo ekyenjawulo kyetutalaba eri walala ekyenjawulo ekitookebwako nti no wano tugenda kuba buli omu platform oyo gwe muyita afukaniyi n'ataba afukaniyi yembadde mu ludda olulaba ne gwemulaba ekyokubiri buli omu ajja kunyumira ekifaananyi kigenda okufaananyi bigenda kuba birabika bulungi tugenda organizinga ekintu kimakina abayimbi bajja kubeerawo bakomedians bajja kubeerawo ekifo mukiraba buli kimu kigakula kirungi era n'ebifaananyi bye twalaba ku social media ng'oli mu mmeeya wemeeya yagulawo ekyo meeya wekengera Jowelia show Metuliyo abannamawulire banno abali abagala nga badda mu industry naye nga bannamawulire bannange tensobola okubagamba nti tulekere nga oteeka amajigo besides amawulire tutera okuba mawulire tunakuwantuwozinvestinga kubanga tutateeka nti olina kubeera mawulire remember batukozesa bukozesa teri alina kiziibye kubuze so it is not a non-investing so that kibyesobola okuggalawo mukama ntireeta ne babaddala yusufu yajja buli omu ne babaddala naye baba ne bizinesi basobola okufunanga ebizinesi omulala bizinesi gyebayina nakozedde okukalawo programu nedda okubeera nga nze mpitiddwa ku mukolo guno ogw'abakyala kisookera ddala nga ndi mwami ate nga olwaleero lunaku lw'abakyala n'empitibwa kujja ku mukolo guno ng'omugenyi omukulu ogw'omukyala asoose akulembedde okubeera nti akola ekikolwa kino oba okubeera nti yeetaba mu mbeera eno ey'okuba nti atandise okutegeka ebivvulu oba komedi nga ye mukyala ndi musanyufu nnyo nnyini ddala nzaani Sheikh Umar aggulawo oba ayitibwa omukyala ono nti Sheikh Umar jangu obeera omugenyi omukulu mu kintu kyange kino kyentandise okubeera nga nze mukyala atandise okutegeka komedi ow'abakyala ate komedi agenda okuyamba abantu bonna mu ggwanga nabwe kityo mbasaba bannange tuleme kumuyiwa ffe tuyina okumujjumbira ekintu kino ekigenda mu maaso era ffe tuyina okumukuba ekigo naye mbasaba temunswaza siswalangako buli kintu kyenkulembera ng'omugenyi omukulu naddala nga kiggulwawo nga kino Allah abadde akyansaasidde mumpa obuwagizi ne kigenda mu maaso era bwe nsaba ne kino ekintu Jowelia ono kino kyatandise ekya komedi okubanga omukyala asoose okutegeka ekivulo ekya komedi n'abayimbi ab'omu Uganda tubeere nga tukijjumbira era nno okubabbirako ekintu kino tekigenda kubanga bulijjo bye mulaba era nga bwe kiri nti kyanjawulo mukyala yakitegese oba kya mukyala kigenda kubanga kireidingibwa mukyala ono aw'enjawulo okuleka abakyala abalala bonna babaddewo naye nga baliidinga mu bintu birala kati ekintu ky'okuba ng'otegeka komedi n'abayimbi ye mukyala akulembedde engeri ekiri nti kyanjawulo era kyanjawulo mu bigendo kikolebwamu nga bw'olaba nti natuddeko ne mpulira ku bigambo bye ng'agamba nti tajja
kubeera nga bano bannaffe abalala bwe babadde wabulayo engeri ekiri nti kyanjawulo bakomediani bagenda kubeera bamuno mu Uganda era abeera nga namba 1 mu Uganda wano be tujja okuleeta nga namba 1 sente ze tubadde tuwa abakomediani be tujja ebweru mu nsi endala ze tubadde nga tumuwa noono wano we zibajjanga okumuwa ekintu kyaffe sente zibeere nga zisigala mu ffe omuyimbi abadde ava ebweru ne tumuleeta mu comedy ajje atwale sente zaffe ekyo Jowelia yagambye nedda tuziwe muyimbi waffe wa wano ajje mu comedy era tusanyuke abayimbi tubayina muno abangi badde temulabanga nako nga mumanyi baafa naye nafunyeeko ku birowoozo by'omukyalo ono ku kintu kino nti abo bennyini be mwali mutwalanga namba 1 y'abali abaayitako era be bakyali namba 1 agenda kubaleeta mujja kubalaba bakomediani be mulowooza nti baavaako mulina be mumanyi nti bano baavaako bano be baliko naye ye abo be mulowooza nti baavaako agenda baleeta n'abaliko agenda baleeta abapya abajja mu kintu agenda baleeta n'abakadde mu kintu kino agenda baleeta so ndi musanyufu nnyo nnyini ddala barakallahu fiikum wa jazakallahu khaira n'ensaba mutuwagire abantu mwenna audience eri eyo muwagire omukyalo ono nammwe abakungu bannanga abakungu mu gavumenti nze nkimanyi munyumirwa nnyo ebintu bino ebya comedy munyumirwa nnyo ennyimba ze zibawumuza ebirowoozo omuntu buli lwobeera mukulembeze oba mukulu mu gavumenti ebirowoozo oba na bingi kati tolina ojja kuwumuliza birowoozo okuleka mu bifo ebifaanana bwe biti nabwe kityo mbasaba mumuwagire bambi mukubira akasimu honorable minister mukolenga bannammwe be bakoze n'abaleeta nakiraba bambi kigule omukubira kasimu Jowelia ojja omusupportinge bw'onomala omusupportinga ate ekintu kigende mu maaso tujja kiganyulwamu ogenda okwesanga nga namba 1 comedian asangibwa Uganda omuyimbi akutta kati nga tukyetaaga bebweru obula nga tumusanga mu Uganda oba oli awo nga ne platform yagirinnyira ku ddaala lyono oba mu kifo kyono ekya comedy gwatandise neyanze gw'omukisa guno saba Allah addizeewo omukyalo ono nammwe abatulaba abaddizeewo tusabe kigende maaso biidhni rahman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nkozi okwongerezako ku kyaseka katono seka grand opening ya next week ku Lwokubiri abantu bakakase nti ojja kubeerawo era omanse ku ssente Lwokubiri olujja. Okay, tuggulawo ku Lwokubiri lwa wiiki ejja nkakasa tugenda kigula mu kifo ki ya tugenda kugulawo ku Lwokubiri lwa wiiki olujja nga 22 mu kifo kyennyini kino wano wetutudde banange mujje bangi mujje munyumirwe ate mukeereko kubanga nze emize gyange wadde naggwamu biizini rahman ngenda kusaba abalwadde bange engeri gye ndi musajja musomi wa dduwa ngenda kusaba abalwadde bange bansondere akantu ako kengenda okujja mansire nkisiitize nkisaata nze naggwamu ku lwange kati bwe mba njagala akantu ngaako nkasaba abalwadde bange oba abantu bange abajja ne mbasomera edduwa ne bakampa nkakasa bagenda kampa era nkakasa ngenda kubeerawo nzije nze ebyange simanyi kukwasa mu ngalo manyi kugira bwenti nenzima nsana nziseeteza ne mbakuba ebigo ngenda bakuba ebigo njana kwewola ku olwo ku kya Jowelia tusisinkanewo bangi nno kambaddemu nga ndi mu kamera 1000 nti muze mubiwanuuza nga Jowelia bwale mukyala wange nga nakati bwe mukibuulizizza nti lwaki mu bantu abangi Jowelia era yayise Sheikh Umar bananga abooluganda Jowelia ono Allah yamuwa mu bamawulire mwena oba bonna nga bwe bimuli Jowelia Allah yamuwamu rahma ey'enjawulo eri mu kifo kyange mu mutima gwange ankolera bulungi amawulire gange so sibiri ebyalaavu so Jowelia akimanyi nti Sheikh Umar engeri gyali musomi wa dduwa akulembeza dduwa era mu kintu kino nkulembeza dduwa ngenda kuwanika emikono wano nsome edduwa ekintu kitambule kikwateyo era yensonga lwaki Jowelia anemerako oba neezingako nti ndi musajja musomi wa dduwa ndi muntu we gwabuulira ku kyama nti seekandi zitowereddwa wano era nakati ng'omugenyi omukulu mukimanyi nti mugenyi omukulu tabeera awo ngalonsa era nzize ne bbaasa ye nga ngenda kukisindikamu nga mugenyi omukulu wabeera ebbaasa eno nno bannange eri enkozi kiri muntu kimanyi bwannanyini kyokwata ebbaasa eno
bye bino ebinjagaza Jowelia gwe omulabi wa TV ali eyo ebinjagaza Jowelia ne mugamba nti ate muntu wanjawulo biri bino so nze mmanyi nti bwenkola ebyo bwe bityo ng'enanjagala ate nange mulimu gyange aginkolera bulungi ne Allah n'atugattirawo y'ensonga eyo naye nga tewali biri bya relationship no sobola n'omutuma tenyinaka ajati kennengedde kakali Jowelia kandeetere nadduka misinde n'akandeetera temugaa kali ka Maguleti kanakkiriza shahadu tukeddize Jowelia kuba ono kyafuuka nga kyannyinaze kiringa kisenga kyange era nadduka n'akaleeta kati Jowelia tali biri bye mulowooza wabula ali ebyo bye mbagambye kati ngenda kusumulula dduwa ono comedy abeere nga ye nnamba emu mu comedy nga bwe kiri nti omukyala Jowelia ye nnamba emu mu comedy alese ye mukyala asoose okulembera mu bakyala abalese comedy nzina kulumula dduwa nkakasa kigenda kujjula ku Lwokubiri kuba kigenda kubeerangayo olunaku Lwakubiri ate era agendere ddala ampene ku ssente afune n'omubeezi abali eyo mukyala talina muntu naye nze kansumulule dduwa tufune abantu bangi tufune n'omusajja alina ssente omunaku tojja naawe anajja mu comedy ng'ozze omanyi tolina ssente atojja twagala balina ssente museke munyumirwe mufune n'omukyala wuuno kuba ayinamu audhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين